Nagambye sasa eyo vidiyo eyiwaganye n'endowooza ekiruubirirwa kyo wabadde oyagala banvumye endowooza kati owangudde. Nekyokubirika nkubuulire tewali yanguze nze ebintu bimwe tebinkwata kuba wawambya mmotoka kuba wakoze ekintu tebinkwata kutwala ekyo wekinkwatirako okitegeera nkubuulira amazima tewali wekinkwatirako wabula nze nkola kintu ng'omuntu nze nakoze kyange ng'omuntu nagadde Justin kuswaze otegeere. Export TV to the world. Okusinziira ku ka video kenfunyeeko olunaku olwaleero ate ne lulinga bwe nafuna ku nsonga ezigenda mu maaso eza King Shiba zirabika zeeyongedde okukwata wansi ne waggulu. So munywanyi wange gwe nkusuubiza nti gwagobera Export TV mu nnaku ezitali zawala ngenda kuba nze kennyini omwana soda nesitula ngende nnoonye ku oyo mukyala akawunti eri mu manya ga Nakintu 72 munoonyeko ndabe oba ddala kituufu King Shiba yazadde abaana oba tannabazaala. Ng'abagamba nti tosalanga gwakawala nga towuliza gwakalenzi. Nagezezza okunoonya ku mukunja atasera nzeemu ebigambo ebitawomesa Nakabululu. Ensenga z'omwana ono n'aziteeka ku nsonga z'Alima Namakula n'alabikanga ng'atufutyanka alinga atujja ku mulamwa. Ate nga bukera ku makya ne kiraga nga Shiba ali lubuto oba kituufu nga yazadde abo abaana. Mukunja n'emikwano gye abamwetoolodde nga nze siriimu balina okubaako ansa ze bansaringa oba okugezaako okulaba nga bamuyamba. So njagala tuwulirize sayidi zombi ey'omukyalo ono kuba omukyalo n'agamba Mukunja omukazi Shiba we yafuna olubuto nga lukuze baakubira Mukunja n'atagenda kulaba nga alaba kujjayo Shiba n'amubalekera. So Mukunja yalabudde omukyalo oyo n'amugamba ajjeyo vidiyo eyo omukyala n'atagizaayo. Mukunja n'amusindikira obubaka obumukangakanga obumutiisatiisa ng'agezaako kulaba ng'amugamba ajjeyo vidiyo. Omukyala n'atutegeeza nti akyalina bwino mungi agenda kuba amuleeta amupositinga Mukunja bw'atamugenda empola. So gwe mukwano gwange Mukunja nga tebannaba wanyisiganya bigambo ne mukwano gwe ngenda kusaba subscribe nga comment nga beerako ngenda gendayo olunaku lumu ndabe oba abaana gye bali. Then bwe mala okulaba nti abaana gye bali oba tebaliyo then tulabe ekiddako tugenda okukubagana empawa nga tumanyi otuga kuba ye Mukunja agamba namukubidde essimu n'aŋŋamba abo abaana tabamanyi era Shiba tasobola kubanga yazadde bino just biriwo lwambeera nti abanja emmotoka bano bakabe bamuseetinze. So gwebeerako kankuwa vidiyo eno Mukunja gyasindikidde omukyala nga amutiisatiisa omukuba ogiwulireko nga bwe tunaafuna amazima. Nze omwana soda ne Export TV subscribinga abasubscribinga thank you so much my brothers and sister ababeerako abakomentinga mukola kyamaanyi Mukama Katonda abatuweere kyemusinga okwagala. I love you. Nagambye sasa eyo vidiyo eyiwaganye n'endowooza ekiruubirirwa kyo wabadde oyagala banvumye endowooza kati owangudde ogaggawadde. Kano nze gw'oliko osobola n'okuba onoonya kunsuula ate n'owunzika nga onnyongeddeyo bwongezi. Oli kikazi kikulu naye tewasoose nakozesa magezi nga tebannakukozesa. Gundi luno olutalo lw'oyingiramu bino tuli mu bya ddala. Wandikozesezza obwongo n'osooka weebuuza lwaki byonna babikuteekamu mu bizannye mukadde kano nga manja ssente empitirivu mu abaabayamu abaabadaawa temujja kusobola. Kati nga wabadde mu ddwaliro niyo ŋŋaŋŋaŋŋa King Shiba azadde ngenge nga mupanga nosensi wammwe. Eddwaliro mwabaddemu omu yekka yazadde lwaki n'abalala tewaba firiminza nti gwe munnamawulire. Taano kyonna ky'onoonya ekirungi mwe mubitandise ojja kukifuna. Todda naawe okweraliikirira mbu ffe tetugenda ku poliisi ebyaffe biggwanga kiringa n'emiwumba. Nze kankubuulire ssebo togenda kunkangakanga ate byo sibitya ekyo nkubuulira amazima togenda kunkangakanga n'omulundi n'ogumu ate tokiddangamu n'omulundi ogwokubiri tokiddangamu nze ekyokunkanga tokiddamu. Kati kale kola kyoyagala nange nkukakase nti nzijjayo bwino wenalina gwe nkumanyiiko okitegeera nkulage nti nzijjayo bwino wenalina gwe nkumanyiiko ate nze n'ekyokubiri kankubuulire tewali yanguze nze ebintu bimwe tebinkwata kuba wawambya mmotoka kuba wakoze ekintu tebinkwata kutwala ekyo wekinkwatirako okitegeera nkubuulira amazima tewali wekinkwatirako wabula nze nkola kintu ng'omuntu nze nakoze kyange ng'omuntu nagadde Justin kuswaze otegeere. Export TV to the world.